mulimu ebyo tebabigoba. Ne bwe bakukyawa ebyo tebabikyawa. Era basobola okukyawa n'ogenda n'okukkirizako n'essuubi lyo n'okwagalako. Ebyo teryasobola bikuggyako. Ne bakuwa transfer, ebyo tebabitransfaringa. Otambula nabyo essuubi, okukkiriza n'okwagala. Kati omuntu yenna ayingiriranga ebintu ebyo tomukkirizanga. Terogamba abavubuka bano abakyayogereza ne be bakyayogereza. Ntero bagamba nti manyi bino ebintu bya love bw'oba okyawa na bumalirivu, ate bw'oba oyagala oyagalira ddala. Teri bintu byagamba kale katugira tutambula nja kuyiga mpulira sikiwulira naye nja kuyiga omwagala. Love n'okukkiriza n'essuubi tebabiyingirira. Ebyo bijja kubeerawo olubeerera. Era Ngero 13:12 Bayibuli egamba essuubi erirwawo okutuukirira lisinduukiriza emmeeme, naye ekiruubirirwa bwe kituuka kiba ssuubi, kiba muti gwa bulamu. Kitegeeza olaba n'essuubi erirwawo okutuukirira lisinduukiza emmeeme, kitegeeza obulamu obutaliimu ssuubi bufa. Naye okubeera nga ffe tuli batonzi ba ssuubi okuyita mu kugaba kiva wano. Buli awabeera essuubi wabeerawo okwefiiriza, sacrifice. Buli awabeera essuubi wabeerawo sacrifice. Bw'oba oyagala abaana bo babe n'essuubi ery'ebiro eby'omu maaso, kiki ky'okola? N'okwata fiizi n'owaayo. Ne weerekereza obudde, oba oliawo n'obalambula mu masomero. Ne weerekereza buli kimu. Nalinga ndi mu bulamu bwa kubeera nga singo nga kyenjagala kyendya sifaayo, oba ntuusa awaka bensanzewo nga tebalidde, naye sebe ennaku zino oba ne ssente. Ne bw'otunuulira enkoko n'oga nze ndi enkoko, ng'ewaka waliyo abato tebalidde, n'oga katugende wakiri tutunke n'akawunga ffenna oba n'ebijanjalo naye nga sigibaliddeeko. Kiki? Okubawa obulamu n'okubawa essuubi ery'ebiro byabwe eby'omu maaso, balye bulungi, bambale bulungi, banywe bulungi, basobole okuba n'essuubi eribali mu maaso. Kati awali kye bayita hope waliwo sacrifice. Awali essuubi waliwo saddaaka. Kati ekyo Katonda kye yakola, yasanga ensi teriimu yadde empeke y'essuubi, lyonna ligenze n'agamba mpaayo omwana. Bw'afa abantu b'ensi balyoke babeere n'essuubi. Bwe yayagala ensi eno n'okugaba yagaba. Kati kitegeeza toyinza kwawukanya ssuubi na kugaba. Kyova olaba obulamu bwaffe lwaki tubeera wano ng'ekkanisa tuwaayo? Lwaki twewaayo? Lwaki tuyimirira wano? Kubanga naffe abali wano essuubi lye tuliko lye ly'abakadde baffe abaasooka be tutaalaba. Nalabako abatonotono wano batatambidde n'abalala. But they paid a price. Balina omutango gwe baasasula. Eriyo abaagula ekituuti kati nze mwenyimiridde. Eriyo abaagula zino zi screen n'ebirala nze saaliyo. Kiki? Ekkanisa eddawo eryoke erabe essuubi. Kuba yo omwana ajja okusaba tajja kulaba ssuubi okuggyako ng'alina ebintu ebikwatikako by'alaba, alyoke ategere nti wamma Katonda alimu essuubi gwenkola ki? Gwensinza. Kati nze naawe tuli batonzi ba ssuubi, tulina okuteekawo ekkanisa ey'ebiro eby'omu maaso abantu gye balisabiramu ne bagamba naye bw'oba oyagala Katonda addemu essaala zo akuwulire, bw'oba oyagala Katonda akusumulule, bw'oba oyagala Katonda akuwonye, bw'oba oyagala Katonda agabirire, bw'oba oyagala Katonda akwanukule, genda mu sentiruuhu seeta. Ekyo ffe tulina kitondawo. Ng'omuntu buli lwajja wano eyaze ng'anakuwadde addayo ng'agamba nalyose n'ensaba. Eyaze ng'aweddemu amaanyi agamba nalyose n'enzija mu kkanisa. Eyaze ng'akaaba amaziga agamba nalyose n'eŋŋenda eyo. Nabadde n'ebintawanya naye olwatuuse mu kkanisa mbutuufu n'enfuna essuubi. Kyova olaba ekkanisa okuba n'essuubi buvunaanyizibwa bwa buli omu mu kuwaayo, mu kwewaayo, okulaba ng'ebiro eby'omu maaso eby'ekkanisa eno esabirwamu abantu abeebuuza n'essuubi gye lyava, naye nga naffe twetolodde olufu okuva ku Yesu oluze lusitula essuubi eryo paka ku mijiji egiriddawo. Kyova olaba bw'obanga otudde okumpi n'omuntu yenna, sala amagezi nga buli lwakubako eriiso alaba ssuubi.
ngambira akuliranye mugenzi ebyobutaba na ssuubi sibyagalira ddala. Muge kati nsalira amagezi agalaba nga nkulabamu essuubi. Okitegedde? Kubanga ffenna okuwa abantu essuubi buvunaanyizibwa bwa buli omu. Ate na kino kankibagambe, mukimanyi nti waliwo omuntu gw'otunulako obutunuzi n'oddamu amaanyi ne bw'aba talina kyakugambye. Waliwo abantu abatuuka mu luzungu nga bagamba okubeerawo kwabwe environment eri electric y'amasannyalaze. Kwega omuntu atuuka n'ogamba oyo kaatuuse kino leero kiwedde. Ne bw'atuuka obutuusi nga talina kyayogedde oddayo n'onyumiza abantu n'ogamba munnange twabadde tuli awo nga nze nazenna mpulira n'ennaku enkutte ne zireeta naaka ne mpulira ng'obulamu bukomyewo. Kakati nze naawe ng'abatonzi b'essuubi tulina okulitambula, okulifaanana. It should be part of our daily lives kubanga tuli batonzi bassuubi. Kanjogere ku biti bya mirundi ng'ena eby'abatonzi b'essuubi n'oluvannyuma mmalirize. Ekisooka, abatonzi b'essuubi babeera kye bayita ba willing givers, abantu abagaba nga tebakakiddwa. Nga jjajjaffe Ibulayimu bwe yakola. Lubereberye essuula 22 olunyolo olusooka okoma ku 19 tetujja gendayo nnyo olwakadde. Kiki? Ibulayimu bano bannaffe abannyonnyola mu bitabo ebinnyonnyola theology n'ebirala bagamba nti omusajja ono yali a willing giver. Kyekiti ekisooka eky'abatonzi b'essuubi. You must be a willing giver. Yogera ku luzungu gamba willing. Ojja kwogera oluzungu willing. Ojja kwogera oluzungu willing giver. Willing giver kitegeeza abantu abakola ebintu bye bakolera Katonda nga tebeetaaga kukaka. Gwe bakolera bamumanyi, eyabalokola bamumanyi, abawadde obulamu bamumanyi, abawanguza bamumanyi, abagabirira bamumanyi. Bakola bukozi, tebaagala kutumibwa. Kye balina okukola bakimanyi kubanga Katonda gwe bakikolera bamumanyi. Abo batonzi b'essuubi babayita ba willing givers, abagabi nga tebakakiddwa. Ekiti ekyokubiri bano abatonzi b'essuubi mu Makka essula 12, Makka essula 12 onyolwana 2 okoma ku 44 babayita ba big little givers. Abantu mu butono bw'ebitono bye balina naye nga bagabi banene. Mu butono bw'ebintu bye bakola ki? Bye balina. Okugaba kwabwe kunene. Tebalina naye omutima gw'okugaba kwabwe kunene. Nga namwanda ono mu kyawandiikibwa kino eyalina eppeesa. Mukazi munaku azze mu kyaki amaze talina ssente n'agaa naye nfulume ntya wano mu maaso ga Katonda nga sirina kyempaddeyo. Nagaa naye bwe mba kyennina n'amagamaga n'atakula omutwe nagaa nkoze ntya. Ye n'akwata eppeesa n'agamba kampeeyo lino kubanga eryo lye nnina. Era Bayibuli egamba yawaayo kyonna kye yalina. N'asinga abalala bonna abaagaba abo batonzi b'essuubi nti mu butono bw'ebintu bye balina bagabi nnyo, bagabi banene. Eri abantu akuwa akantu nga newankubadde akuwadde katono naye nga mu butuufu owulira essanyu nti akuwadde kubanga yeemazeeyo. N'ekiri emabega w'obutono bw'ako akalinga akatono eriyo omutima omunene omugabi. Eriyo omutima omunene omugabi. Ekkanisa yeetagaba big little givers. Bayinza okuba tobabalira mu bagagga babinojjo naye nga mu butono bw'ebitono bye balina bawaayo byonna, kyonna kye bawulira nga kye balina olw'okusanyusa Katonda waabwe. Abo babayita ba big little givers. Ekiti ekyokusatu eky'abatonzi b'essuubi. Abatonzi b'essuubi bano babayita ba consecrated givers. Consecrated givers kitegeeza abagabi abaayawulibwa mu ngeri ey'enjawulo. Bano baba baayawulibwa kwegamba nga n'ekiti kye balimu kyanjawulo. Bayibuli eyogeraawo ku basajja abalina ekkanisa y'e Makedoni. Ekkanisa y'e Makedoni
Pawulo ajogerako mu baluwa ya Pawulo eri Abakolinso ey'okubiri essula 8 olunya olusooka okukoma ku lw'omusanvu nti mu nnaku yaabwe ne mu bwavu bwabwe ne mu kubanga tebalina kye balina baawaayo ate nnyo obwavu gye bwakoma obbaluma gye baakoma okugaba kati bano ne babayita ba consecrated givers. Kansembyeyo n'ekiti ekyokuna malirize. Waliwo abatonzi b'essuubi be bayita life givers, abagabi b'obulamu. Pawulo ne Sira batambula bikolwa by'abatume 3:9. Omusajja abakabira banange mumpeeyo ku feeza ne zaabu ne bamuga alindako. Feeza ne zaabu by'otusaba tetulinaako neki, naye katukuwe kye tulina. Kye tulina kye kino: mu linnya lya Yesu golokoka otambule. Abatonzi b'essuubi bagabi ba bulamu. Olina okubeera nga taata bw'odda awaka waliwo obulamu obuliwo. Olina okuba nga maama waliwo obulamu bw'ogaba. Olina okuba nga omuntu nga buli w'obeera there is some life around. Buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga buli muntu yenna gwe tusembera oba atusemberera kyatujjako bulamu si kufa. Okimanyi eriyo abantu b'osisinkana mu bulamu n'oyingirirawo mu kusaba n'okusiiba ng'omuli ogw'otidde omanyi waliwo ekibi ekigenda okugwira. Eriyo abantu nga bo kennyini mawulire mabi kasita obasemberera ogenda n'ogamba n'ekyansisinkanye n'edduuka kandiggale naakola enkya. Nga bo kennyini kufa bufi. Omanya k'obasisinkanye amagi tegajja kutunda, kasooli teryajja mugula, teryajja gula lumonde yadde amayuuni. Ngambira kuliranye mugee naye nze tonneeraliikirira ndi mugabi wa bulamu. Mugee ate weesiimye okutuula okumpi nange kubanga kyojja wano tokirabanga. We are life givers. Abo nabo bagabi ng'omuntu buli wabeerawo obulamu. Nze nkisabira nnyo Katonda n'embeera bwe nti saagala kutuuka waka buli omu neyennyika. Saagala kubeera mu kkanisa yange nga nze mbuulira kwega nentuuka ne bagamba ani abuulira Serunjogi Esmond. Bannange omwana w'omuntu yajjirwa bannange. Life giver. Njagala nga buli wembeera era ne worship teams eyo nzigamba abantu balina okulaba ng'olina oluyimba lwatandinnyumiddwa ayimba buyimbi naye nga kyatunuulira ggwe. Ate nga nkubuulire bw'oba oli mugabi w'obulamu by'oyimba ne bwe biba tebikwatagana oli agoberera bugoberezi. Kubanga waliwo ekintu ekikuliko eky'enjawulo. Ndi wano okubategeeza nti waliwo Katonda eyasasula omutango gw'obeere mutonzi wa ssuubi. Nsabira essuubi lyo lituukirire. Nsabira abaana bo babeere n'essuubi. Nsabira ebiro bye by'omu maaso bibeere bya ssuubi. Nkusabira weegatte ku ggye ly'abatonzi b'essuubi. Katonda omukolere nga byonna by'omukolera n'omutima gwo ng'okimanyi. After all ono yampa amaanyi agakola obugagga. Ng'ekyamateeka olwokubiri essuula 8 olunyiriri lwakumeka lwa 18 ndowooza lugamba Katonda waffe yawa amaanyi agakola obugagga. He gives the power to make wealth. Kaakati oyo ye Katonda atuwa essuubi. Bassebo ne bannyabo twali bubi era nammwe nga buli omu yayogedde sitole ye twali bubi naye Yesu bwe yajja n'atuwa essuubi. Essuubi eryo ndikusabira. Ne bw'okaabanga omalanga n'osangula amaziga n'ogaa naye essuubi lyange lindi mu ggwe. Ne bw'oggwangamu amaanyi waliwo omugabi w'essuubi. Ye Katonda waffe. Oyo gwe nkusabira, oyo gwe nkwagaliza, oyo gwe nkuwanira gw'oba weesigamako. Ensi eno ne bw'erikuyiwa kimu kyetayinza kuggyako ly'essuubi ly'olina mu Katonda kubanga omutango gw'essuubi eryo yagusasula. Yimirira ku bigere ebyo. Haleluya. Njagala tusabeko wamu naawe. Naye njagala osabe nga wezzaamu amaanyi. Ng'omuga Mukama embeera ne bwefaanana etya nze nkyalina essuubi mu ggwe. Nze nina essuubi nti obulamu bwo bujja kuba bulungi. Nze nina essuubi nti obufumbo bwo bujja kutereera. Nze nina essuubi nti ojja kufumbirwa. Nze nina essuubi nti ojja kuwasa. Nze nina essuubi nti ojja kuzaala. Nja kufa eri essuubi ndirina paka lwe ndiddayo eri kitange
nina essuubi nti ebitasoboka mu nsi muno Katonda abisobola. Nina essuubi nti obulamu bw'eggwanga lino bujja kuba bulungi okusinga bwe tulimu kati. Nina essuubi nti ngenda kuba mulamu okulaba obulungi bwa Katonda mu nsi eno ey'abalamu. Nina essuubi nti ngenda kaddiwa mbeeraawo nga nkaddiyidde mu kitiibwa ate nkulidde mu kitiibwa, nga mmwe mubeeraawo ne munyumiza bazzukulu bammwe ne mugamba baana mmwe temwalaba ku jjajja wammwe. Bamuyitanga wali esentiruuku n'ayimirira, omusajja mmwe temumanyi jjajja wammwe. Nkyukira kwakuliranye muge jjajja munnange tujja kaddiira mu ssuubi. Mugambe oba muto oba mukulu muge jjajja munnange. Omanyi waliwo abantu abeeyisanga abatali kaddiwa. Muge jjajja munnange tukaddiira mu ssuubi, tukaddiira mu maanyi. Kubirako Yesu mu ngalo. Kale katweweeyo mu kusaba. Byonna bitalabika yimbira Yesu kulw'ekisa kya Yesu era ebinafu by'ensi Katonda yabironda alyoka akwasa ensonyi eby'amaanyi amangi alyoke eby'amaanyi amangi yimusa emikono gye eri Yesu oddemu okiyimbe byonna ebitalabika. Yimusa emikono gyo mu maaso ga Yesu ng'akabonero ak'okwewaayo kaakano nze mbirengedde ibikuuliddwa gyendi kub'ekisa kya Yesu era ebinafu by'ensi Katonda yabironda alyoka akwasa ensonyi eby'amaanyi amangi ennyo alyoka akwasa ensonyi eby'amaanyi amangi ennyo. Baako essaala gy'osaba mu maaso ga Katonda kati muge Mukama nina essuubi ti obulamu bwange bujja kuba bulungi. Mugambe Yesu nina essuubi ti abaana bange ojja bawanguza. Mugambe Yesu nina essuubi ti ebiro byange by'omu maaso bijja kuba bulungi. Baako ebigambo by'otegeeza Mukama muge nina essuubi Desemba ono ngenda muyitamu bulungi. Mugambe Yesu nina essuubi ti emirimu gy'emikono gyange ojja kugiwanga omukisa. Nina essuubi ti omwaka guno ngumalako n'obuwanguzi n'ogujja ngutandikira mu maanyi. Gwe omulwadde kwata wakkuluma muge nina essuubi nti ogenda kumponya. Abasawo bajjanjabe naye gwe Katonda yakubwa emiggo tuwonyezebwe ogenda kumponya. Nina essuubi nti nja kutambulira mu bulamu obw'obuwanguzi era ngenda kuba mulamu okulaba obulungi bwa Katonda mu nsi eno ey'abalamu. Nina essuubi Katonda wange ti ogenda kunsanyusa, ogenda kunkola bulungi, ngenda kusanyukira obulungi bwo, ngenda kujaguliza mu ggwe era ngenda kwenyumiririza mu linnya lyo kubanga ggwe Katonda agaba essuubi ery'obulamu bwange. Nkusabidde, nsabidde omwami wo, nsabidde abaana bo, nsabidde emirimu gy'emikono gyo, nsabidde ennyumba yo, nsabidde buli mulimu gw'okola gw'onyooma ne gw'otanyooma, buli kantu konna k'oteekako engalo. Waliwo essuubi nti Katonda w'amaanyi agakola obugagga anaakuwa amaanyi ge gamu. Abaana bo bajja kusoma omwaka ogujja, abaana bo bajja kubeera kye wateekateeka babeere, obulamu bwo bujja kutuuka gy'olina okugenda. Ojja kaddiira mu kitiibwa, ojja kulira mu kitiibwa, oliba mulamu Katonda nga kwetoloza ekitiibwa n'engula ey'ekisa n'okusaasira. Nkusabidde bwe ntyo era ekyo nkirangiridde mu bulamu bwo nti obeere mutonzi wa ssuubi, ng'owaayo, nga weewaayo, ng'okolera Katonda buli ky'olina omukolera
awatali yadde okubaako n'ekintu kyengeri gye weekisiza, kubanga Katonda gw'okolera gw'ogabira ne gw'owa ye nannyini ssuubi, era akutaddewo ng'ekibi eky'okkozesa. Ensi eno ebeere n'essuubi. Nkusabidde bwe ntyo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.